bali sebo ne banyabo bampita DJ Senior B tuli ku Sakata Vibes mwebale nnyo mwebale yaddala kubanga mugoberera ensonga zino ne muzitegeera ne munnyonnyoka bulungi nze ogwange gwa kuzibaleetera ne mbatuusako kino ne tukyanjuluza mwena ne mutegeera kiki muba mutamanyi ne mufuna engeri y'okusomesebwa okuyigirizibwa ku bantu ab'enjawulo okusinziira ku ani gwe tuba tuleese. Teweerabira Sakata Vibes bojja webale kulaba webale ogukoze kati nkusaba subscribing onyega akapesa kali mu nsonda nobanga osobola okufuna updates anytime anywhere kasatubanga tulina ekipya ku Sakata Vibes. Ku kamera kuliko manyi ga mugongo bone engeri gya kikolamu naye wa manyi nnyo nja otumirako buli alaba Sakata Vibes yonna gyo sinzira okuba waliwo yabaddeko na commenting n'agamba nti ffe abamuziki oye promoters and DJs nga tutumirako Princess je ogambo otya Princess gwe Princess wakega wange yeka gwe nina webale nnyo kubanga promotinga Sakata Vibes n'abali mu muziki oye mwenna mbatumirako nnyo mu ngeri eyenjawulo mwenna nina very special way agamba ati muziki oye himself abali e South Africa SN Powers Entertainment mwebale kubanga mukwasaganya ekintu agamba ati Rita aka Madam Hope webale kubanga emirimu ogivuga SN Powers yourself webale kubanga ekintu okiteekamu ssente nobanga oyamba abantu mu ngeri mubendala webale ddala bali UAE mwenna mwebale kubanga musubscribinga mwebale kubanga mulaba mwebale kubanga temusubwa nsonga zino yonna gy'osinziira mbagala nnyo abali ku Ntebe Road Masaka Road Hoima Road Bombo Road Jinja Road Kalangala Busia Mbale Arua yonna gy'osinziira okola kyakabe nnyo Emma Entebbe Music Association mwamusinga mu kintu kino muli bakabi nnyo mbatumirako in another way team DJ Senior B Wizards family Wavelink DJs so bamalayo mwena naye kyakabi nnyo right about now tuyina omwami nze amanya gemmanyi gayinza okuba mwesimuge mumanyi oba nga naye sige yeyita nze mmanyi nga Ibrahim so tusanga musajja wa Allah swahaba munnaku etukuvu nga zino eza swahum tuba tulina muwa respect mbeeremu oba endala era sijja mwogerera bingi poza ababuuzeeko assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Webale ekisiibo tutambuza era tetunakifuna mu buzibu bwonna tulikirya kyakabi nnyo ibada omuntu awulira ekigambo ibada nga mu abasiraamu kitegeeza ki? Ibada kyekintu kale nyinza okugamba nti bye birungi ebyoyinza okukola mu kisiibo oba embeera ennungi gyoyinza okufuna mu kisiibo omuntu kati nga kuyamba abantu kubeera ng'okwasaganya atayina nobeera ng'omuyambeko b'okoze ibada esebo mu busiraamu kikkirizibwa omuntu atasiiba okusibulula abasiibi kikkirizibwa era kirinwamu empeera tukifunamu empeera kasita obanga omusiibuludde mu ngeri ennungi obanga omusiibi yenna obanga toli musiraamu osobola okusiibulula omusiibi kuba ffenna tusinza omuntu omu Mukama Katonda ali waggulu esebo kale wano wetuli ndaba emirimu mingi nnyo egijjudde ogwennyini gulwa gwokwasaganya emirimu nkwasaganya mingi just because nti ndi versatile nsobola okukwatagana kuba enviiri ne mbakolako mwe mba ntunze music kale buli ekijja wano mu office yange mba nsobola okukikwasaganya ekintu okimaze mu bbanga ki? Njatogera nnyo ku kya music essaawa zino nja kugamba nakamumalamu emyaka 7. Yesebo. Okay tuli ku Sakata Vibes kati tugenda tandika ebibuuzo byammwe bye mwagala biri byennyini kibuuzo ku kibuuzo answer ku answer totemya toyerayo okusubscribinga sagala osuwe ebintu bino nkukubiriza nnyo okusubscribe because Sakata Vibes ejja buli kadde sagala osuwe. DJ yani DJ ye muntu nyinza okunyonyola ekigambo DJ kitegeeza nti disc joker omuntu buli muntu ayina endaba gy'alaba mu DJ naye nganze mu ndaba eyange eya DJ omuntu gwe bayita DJ ye muntu asobola okumakinga omuntu okuzina nga tabadde mu mudu ya kuzina that one can become a DJ n'abeera nti ateekawo embeera ebadde teriiwo mu bantu abagazarinza awamu oba mu kirabu oba mu pub oba ku mukolo gwonna ogw'enjawulo basobola omuyita DJ.
kyetaagisa kyokufuna qualified DJ kusoma nnyo oba kitone ebiseera bisinga omuntu yenna asobola okugatta ebintu bibiri osobola okubeera qualified ng'oyise mu bitabo naye ekyo kiba tekimala ebiseera ebisinga ab'ebitabo oluusi baba makanika naye ekitone kintu kikulu nnyo omuntu yenna bw'abeera ng'alina talent kati for example okudijeyinga nakyo kiba kitone kubanga omuntu okumakinga omuntu okuzina n'oyiyiza omuntu n'azina abadde atudde n'ayimuka n'azina ekyo kiba kitone ekyokuyiyiza omuntu n'ayagala ekyo ky'oyiyiza ekyo kiba kitone so kati ekifuula omuntu okubeera qualified DJ kisobola okubeera ekitone oba asobola okwongera ku kitone kye n'akyongerako ebitabo. Omuntu okufuuka DJ kuliko limiti y'emyaka nti gino gy'olina otandikirako oba emyaka gyonna? Kisinziira ku kiki kyoyagala. Omuntu asobola okuba nga alina emyaka 2 n'atandikirawo n'obwongo bwo kye bukuwa oba enkozesa gy'obukozesaamu osobola okupiikinga n'ofuuka ekyakabi n'ofuuka DJ owakabi mu myaka emikadde oba osobola okufuuka DJ owakabi still ng'olina emyaka mito. Kisinziira bwongo bwo ki enkwasaganya gye bukwasaganyamu ebintu ebiba bizze mu maaso go. Edda batugamba nga kubeera DJ olina okuba ng'olina dreads ng'olabika nga serebu kuba abantu babasinga bamanyi okuba ndi serebu kwe kuba n'ebiviriviri n'ennyambala ng'oyambala enjegere ebiki biringiringi gwe nga tozirina? Nze ndi DJ ow'enjawulo nti kwegamba nkwasaganya ebintu bingi sisobola kubeera nga nfaanana n'ekyo kyenkola kozi ntambula offices ez'enjawulo. Nyinza okugenda ewantu nga tebeetaaga nviiri nyinza okugenda ewantu nga tebeetaaga bijegere mu bulago bwange so kakati ekigambo DJ oba omulimu gwa DJ ngukola mu time yaagwo n'emirimu emirala kati ekyo kiŋŋaana okubeera nga neetaddeko mark oba nga ne brandinze oba nga neetaddeko ekiraga nti omuntu ayinza n'okubeera alagira mwana oli tojjukira oli DJ yali ow'ebiviiri kati eyo abantu endaba gye baba bakulabamu atakimanyi nti oli DJ ayinza okuyita omuyaayi osegeera kati ensonga lwaki ogenda kunsanga nga nze ndi gento naye nga gwa mmanyi ogamba oyo gayi mu mix wa tab. Bw'ofuuka DJ kikufuulirawo MC? Cause tusobola okubeerawo nga ndi ku mixer naye ng'omuzindaalo ngutya. Buli DJ alina okufuna MC? Kisinziira ku busobozi bwo. Oyinza okuba nga obusobozi bwo omusaala enfuna gy'ogufunamu tojja kusobola kugabana akasente kaako akatono k'ofunye okagabana ne MC wo. Kati buli DJ yesu oyinza okubeera ne MC kyo kiba kirungi DJ n'otagatta mirimu ebiri okwemusinga n'ate ngeno bw'okola ki bw'omikisinga so kakati singa enfuna ebeera nnungi mu kifo ky'okoleramu kiba kirungi DJ n'obeera ne MC. Buli DJ alina okuba omuyimbi? Ekyo kikosa nnyo abantu bangi. For example nyinza okuwa DJ Michael. DJ Michael yagatta ebintu bibiri n'afuuka omuyimbi ate nga already DJ. Kitegeeza ekintu ekimu kisinga ekirala amaanyi nekiwunzika ekimu kisuula ekirala kiringa kati mwana for example nyinza okugamba nti omwana asoma nga bw'akola oba omulimu gumutwala oba ebitabo ne bimutwala. Ensonga lwaki nti era DJ bw'omulaba nga n'agezaako n'ayimba bw'ati agwirawo. Tuli kusakata vibes tewera kusubscribinga akanta okakujjukiza bambi oleme kusubwa bintu bino anytime tuba tuzze. Tukyalina omukulu DJ Nimo. Lwaki Nimo? Nimo lwaki Nimo erinnya eryo walikopako Nimo Road? Yansangawo. Nimrod ya celebrating mu 2016 ya celebrating 12 years of DJ Nimrod. Ate gwe ogambye wakamala emyaka 7. Anti omuntu okubanga celebrating ekintu okay tuli banjawulo ya celebrating Nimrod te ya celebrating Nimo. Osegera kati ye Nimo wa myaka 7 kubanga ye Nimrod yasanga wani Nimo osegera kati ye ya celebrating Nimrod te ya celebrating Nimo. Eyo yenjawulo muganda wange. Professional DJ omulabira kuki? Professional DJ akantu ako kalungi nnyo kambuziza kabuzaabuza abantu bangi. Professional DJ
bana kino njagala nkitangaze buli muntu alina ka laptop ewaka banyiiza nakusanga nagamba nze ndi DJ ndi mubi ndi wakabi naye olwokuba muzadde oyo yamugulidde ka laptop kasita amanya nti nkuba vakyo nenjanaamiriza oyo yaba afuuse professional naye professional DJ olina okubeera nga okwasaganya ebintu bino wammanga olina okubeera nga osobola okukuba both manual and digital olwoba ofuuse professional nti okwata ku kyuma manually eri enkola yaffe yedde ya CD eyo oba osobola okubeera nga ogikwasaganya kati ate bw'ojja nene mwene enkola ey'abana abaana ab'obulaptop nga naye era naye bw'oba omukutte nga era naye era akola ki akuweerawo respect so kiba kyetaaga okubeera nga weyita professional oba nga oli professional okubeera nga ogatta ebintu bibiri ng'okola manu omixinga manu ate ng'era ne digital obeera okikwasaganya bulungi awo osobola okugamba omuntu nze ndi ama DJ by professional. Yeah. Okay, toyanza nnyo. Lwaki mutamiira nnyo? Abalala batamiira naye nga nze nimo DJ nimo nze sitamiira. Ensonga lwaki sitamiira si nsonga lwakuba nti ndi musiraamu. Omwenge ogwo naguzuula guleeta ebizibu mu bulamu bw'omuntu. Badije bangi bendabye bagudde olw'omwenge nti ava ku mulamwa gw'amututte nadda ku kiri omwenge ne gumudrivinga kati ne gumukozesa ensobi nze ekiŋŋaana okunywa omwenge nga nze DJ nimo nti njagala nnyo abantu ne batanyumiza kye nakoze kilabu njagala nenkola ekintu nga nkimanyi nti kino nze yakikoze omuntu nangamba mwana watukubye omuziki nga nkimanyi nabakoze eki nabakubye omuziki yensonga lwaki sinywa mwenge n'abalala bagunywa olw'ensonga zaabwe tosobola kujja ku muntu kintu kyayagala nenze kyenyinza okwadvisinga DJ yenna osobola okunywako akatono akakuwa essanyu nga bba endowooza yaabwe n'otayonoona mulimu gwo kyekikusikiriza oba kyekikusindiikiriza okuba seti ennungi kisinziira okuba seti ennungi ekinsikiriza nsooka n'ensoma ki baani benkubira beetaaga ki kakati we mmanya kye beetaaga lazima mba nina okukuba seti ennungi singa mmanye omuntu ki kyayagala nemmanya nti ono mu dansolo bano mu dansolo bagenda kukola ki kuzina amazina bagakoki bagamale mu mubiri gwabwe bano mu regi bagenda kuzina bakole ki batulukuke entuuyo ekyo kyekinkola ki kyekinfuula nti nsobola okuba seti ennungi sebo okuba music kika ki nyinza okugamba ndi versatile kubanga abasomesa abansomesa bansomesa buli kika kya music omukuba so kati ngwa buli wonteeka nsobola okugwawo kasitamba nga nsomye embeera yaawo. Okay. Omanyira ku ki oluyimba olulungi? Oluyimba olulungi nsooka nenduwa obudde nze nga nze kwendumanyira nsobola okuluwa obudde nenduwuliriza nemanya nti production yabadde nnungi amalobozi bagabalansinga bulungi omuyimbi yayimbye bulungi yawandiika bulungi omanya kifuula oluyimba olulungi kitandikira mu studio producer waba akoze bulungi oluyimba newe luba terukoze hit lusobola okuba oluyimba olulungi kusinziira ku system nga webadde etambula obanga wozogiraba ba producers kiba osonga muno gamba nti producer bwakola oluyimba setagaluwuliza mulundi gwakubiri lwa luwedde ba producer benyinza okusongako amaaso bensongako engalo ne bagamba nti oyo bw'aba akubye ne bwe simba siwuliriza omusajja oyo legendary Pademan Pademan waba akoze ekintu ne bwe nkiwuliramu omulundi gumu nsiima kati waliwo omwana eyakajja ebiseera bino eno beats naye mulungi akola ekintu kye n'owulira nga kigenda n'ekyo n'omulembe n'omanya nti waba akubye aba akoze eki aba akubye yensonga lwaki omulabye nga azze akoze ennyimba nnungi omwana omulala eyali ayina
tachi ennungi baali bamuyita Croch naye we yakolanga oluyimba ng'osiima. Washington naye yali mulungi lwakuba yafaamu simanyi kiki kyakola kyagenda bubi naye nga yali producer mulungi simanyi kiki kyamwonoona. Yesebo singa omuyimbi akuleetera oluyimba kikwetagisa ky'odduzannya omala dduulirizaamu oba olukubirawo dayandeni? Nina omuze oguwuliriza music. Oluyimba omuyimbi waba alundeetedde nsobola okubuulira amazima ensonga lwaki abayimbi abamu bankyawa. Nkugamba luno lubi sijja dduzannya oba luno lulungi naye oba tompadde yadde 10 nze DJ nnimo sigenda kugamba nti omuyimbi olina okumpa ssente okuzannya oluyimba lwo. Ekirungi nkiwa respect kubanga omuntu oyo okubeera nga produce nze oyo waka anyumira amatu gange aba ayise mu bingi so kati mpa time ya respect nenzannya oluyimba lwe we luba lulungi. Oluyimba olufu sitera nnyo kugezesa nga ndi mu mixing nti balundeetedde nsuuleyo ensonga lwaki abayimbi abamu bankyawa ayinza okusanga mu kifo n'aleeta ka flash nakugamba zannya oluyimba lwange ogenda oteekamu headsets nga kyakugamba okuzannya muganda wange kiba kikusuula. Singa omuyimbi akuleetera oluyimba nga lufo terujja kuyitawo omukolera ki? Ebiseera ebisinga nkubuulira amazima there and then nenkugamba luno ddo sijja dduzannya. Besebo Okay, nga DJ wetegeka ddi? Nga DJ netegeka ddi ebiseera by'emisana ntera okubeera nga netegeka nga nfeedinga playlist yange ne music omupya abazze ku ground kwe kwetegeka kwa DJ konna nze nga bwenkola ki bwemmanyi nti sikyalina kyeŋŋamba nti kati nkyagenda kusoma bwenti wabula nyongerako bwongezi kwoyo music nemmanya nti kati skills zenina ziba zikola ki zimmala kati kyeŋŋamba nti okwetegeka netegekera mu music mupya. Njawulo ki eri wakati wa manual DJ ne digital DJ? Digital DJ kansokere ku digital DJ. Digital DJ oyo bakolera bwerera amalala. Digital DJ baba malala bayina amasape mangi balaba ku TV oba abantu kye baagala. Okay, yes abantu bayinza okukikwagaza bakyagala naye endeeta gy'okireetamu eri abo abakyagala ate tolina kisoosowaza nnyo kulaga nti kyekisinga kuba waliwo ekyakisookawo nekiryoka kikola ki nekiddako ate nga bagamba old is gold. So kakati nti DJ akuba manu bw'abazze mu club akubanga ennaku zino ekintu bagenze bakifiisa ekya mani osimanyi lwaki nti bw'abazze mu club owulira nga sound ekyuse nnyo ku CD ndozo ojjukira ekintu ekyo ekya CD oba okigoberera bulungi nti CD eina manu DJing eina enkola gyekola mu sound nebeera nga eri heavy omuntu naye azina nabeera nga ekintu akifiiringa oluyimba lwa kati for example ngo mixing oluyimba ku CD manually ne wali eri wa digital nga mixinga era owulira nga oluyimba luli light nnyo olwa digital luba light oba oluwulira mu mizindalo oba omanyi kye bayita sound oba oluwulira mu mizindalo nga luyita kungulu terujjayo ekyo kituufu ekituufu yenjogera entuufu terugumira mu mizindalo. Okay, olowooza okujja kwa digital teknolojia enkulaakulana ayonoonye system y'obwa DJ oba ayambyeko ku nkulaakulana? Ayina sides bbiri teknolojia. Side endala ayonoonye side endala ayambye. Lwaki ayonoonye? Abaana n'atalina experience asobola okumixinga oluyimba muki ku digital we n'ateekayo kyataddeyo olw'okuba nti bamusimplifyiringira work nti takyalina mulimu guli eri gwala abasajja bwe bakolanga n'amanya nti kino kye nina okukola kino kizibu naye nina kikola ki okikola akagamba ako kasinki ako katuleetera obuzibu konoonye bingi nti omuntu tasobola kugoba luyimba pitch manually asinkinga nekikola ki kati balina kano akantu kaabwe ke baleesa akava kyo aka 2018 akakuba scratch konoonye ekintu enseno. Okay, kituufu ba DJ be basalawo oluyimba kyolwo nabeera hiti?
bacontributinga okumakinga oluyimba hit. Ani akola hit? Abeera wakati w'abantu babiri. Sina babiri bokka, basatu. Nagambye hit esobola okuva mu studio. Hit esobola okuva ew'omuyimbi. DJ asobola okufuula oluyimba hit. Kasita lubanga oluyimba lulungi lusobola okufuuka hit. Kati kibeera wakati w'abantu basatu, DJ, producer n'omuyimbi. Because producer waba akoze oluyimba nga lulungi agenda kola ki? Lugenda kujja ewa DJ aluzanye nga aluwadde ekitiibwa. Emirundi gyonna DJ gy'ateeka oluyimba lw'omuyimbi ne lubeera mu matu g'abantu. Kasita omuntu abeera ng'ayimba oluyimba olwo lusobola okumumakinga hit. Tukyali kusakata vibes alaba bambita DJ Senior B ku kamera kuliko maanyi ga mugongo bone ate nga wantulina DJ Nimo omukulu Swahaba ensonga azikunyonyola bulungi nnyo. Subscribinga nyiga akadde kaleete obuwawaatiro kitegeezo ojja kufunanga notification anytime bwe tunaabanga tuzze. Osasula abayimbi okuba miziko waabwe? Abayimbi okunsasula abamu nze sakiteekawo nga tteeka nti omuyimbi olina okunsasula. Kiva mu kiki kyoyagala. Osobola okujja kabanga kasiimo gyendi kubanga olredde bwansanga ndi mu kuzannya oluyimba mba olredde ndi ku mulimu nga nasasuddwa okukola ki? Okukola. So kati omuyimbi bw'ava eri nampa akasente ke konna konna kaba ayagadde simuteekako nti muwendo nti okuzannya oluyimba lwo mpa $20. Akaba kasiima akava mu nsawo ye nti muganda wange nzanyira akayimba kange oba weebale kunzanyira akayimba kange. Asisasuza muyimbi nza. Bayimbi ki bw'otunuulira wano mu Uganda n'ogamba nti oyo bw'aleeta oluyimba siruwuliza gwakubiri kiba kiwedde? Kakati abayimbi b'ennaku zino bali so complicated sisobola kugamba nti ono muyimbi nti bw'aleeta kibeera erinnya lye nti limpa okusalawo kwolwo oluyimba lwe. Kati bali so disappointing nti n'omuyimbi omunene osobola omulaba ng'aleese ekifu n'ogamba nti Chameleone yaleese oluyimba n'olwesunga n'oludownloadinga mangu ogenda oddusa mizindalo gyo muganda wange nga kibulamu. Singa bato ya Shiba ne Cindy yaliwo wali wagirani? Cindy mulungi ne Shiba mulungi naye balina ebibaawula. Cindy waba akuba live mwanyinaze Shiba yandibadde teyetantaala kintu ekyo kubanga Shiba karaoke nkyogedde bubi nombyemu waba ayimbira ku CD obanga ng'ayimbira ku CD Shiba mulungi performance ye ku stage nungi naye live kibulamu. So kakati kyekyo Cindy kimufuula ow'enkizo ku Shiba. Era nandibadde ku side nnyo ya Cindy koze nze njagala nnyo ekirungi era nkiwa ekitiibwa. Singa bato ya David Lutalo ne Eddie Kenzo yaliwo wali wagirani? Eyo bato ya David Lutalo ne Eddie Kenzo singa yandibaddewo nandibadde siina gwe mpagira kubanga bonna bayimba ekintu kyanjawulo tebafaanaganya style. Omu ali versatile omulala kibulamu. Singa bato ya Irene Nambiru ne Juliana Kanyomozi yaliwo wali wagirani? Exactly nandibadde wa Juliana. Bwe ensonga zo? Juliana muyimbi musufu na mubiru muyimbi. Yes, naye bisingana muganda wange. Ani asinga ku bano? Juliana mulungi. Kulwange kuntegere yange mulungi. Yes. Okay. Ali kusakata vibes wano wetugenda kati tugenda kali ke bayita kanayo cyane njagala tunuulira subscribe oberengo ogoberera. Lwaki ba DJ muri benzi? Ba DJ benzi lwaki? Ako kazibu nnyo naye ngenda kunyonnyola. Tegeza nawe oli mweze. Siri nze ndi musajja mufumbo sebo. Omukyala yani. Omukyala bamita Jovia. Mutumireko. Ntumira nnyo omukyala wange Jovia era wonabo kataddeyo esawa zino ali China ajja kuba akulaba. Okay. Mulina abaana bameka? Tulina abaana babiri. Kirungi nnyo. Taata onkubye ejjooka. Obadde otunyonyola lwaki muli benzi? Lwaki benzi nze nzijamu? Lwaki ba DJ benzi?
ba DJ abenjawulo benzi olw'ensonga bagenda ne beefuula nti be bakisooseemu. Yes, omuntu agenda mu DJ's box eyo oba ku mixer n'agikozesa oba n'akozesa ofiisi ye obubi okuwininga emitima gy'abaana b'abantu. Emitima gy'abakyala abakyala abo nze mbayita baana b'abantu cause bonnyabo bambi okasanga nga kakulabanga gwe Katonda w'oku nsi eno olw'okuba oli mu mix. Kikyamu ba DJ benzi lwa ekintu ekyo agenda mu bifo ebyenjawulo n'asangayo abantu ab'endowooza ey'enjawulo n'agamba nti kankozese kano ka chance omuntu ono lwakubanga andabye omulundi gwe ogusooka oba ogwokubiri oba ogwokusatu mala omujjako byenjagala olwaki olw'omulimu gwange gwenkola nenga kikyamu nnyo. Bw'oyogera bw'oti olinga alabye ekintu ekyo kirabidde ebbanga olina badijje boyinza okutumenyerayo nti gundi abo bangi naye nyinza kumenyerako nga basatu. Omusajja Shil musajja mwenzi nnyo omanyi abakazi be yakakabala Donizera akubuzeewo oyo mukazi wa Big Eye. Big Eye bamugoba Shiru yakabala Donizera yamukabala akabadde ba Spice Diana. Oli serious? Nnyo. Spice Diana oyo muyimbi wa Manager Roger nti yakijja mbuzi. Waliwo abasajja bakimusookamu n'akisanga nga kiina we kituuse so kakati mugana wange naye akabala manager. Tugende ku DJ omulala bwomanyi bakafulu mu kintu Silk Stewart ne Roger nga bakola duo n'ebyabakyala babidiwolinga. Olina abakyala bwomanyi? Nyinza kumenyeranga Karosovi bakabyako James Proper amaziga. Oli serious? Karosovi Silk Stewart oyo nzijukira omwaka gwali gwa 2012 yakabya James Proper amaziga. Twali ku Bulldog Club awo. Baba balimba ki? Anti kakati wajja omuyimbi omukazi oba omukazi yenna asobola okulimbibwa DJ. Olwekyo kati DJ yenna abeera ne art Katonda yabawa. By the way ba DJ abasinga bali gifted from God nti babawa endowooza ez'enjawulo ennyo. Kirabika kaŋŋambe nti tuyina senses nga mukaaga nti tuyina that extra sense eyawukana ku bantu bano ab'obulijjo. Nti DJ abanga munnamagye nti ayiiya n'agamba akayimba kano we naakakuba tekajja kuleka mukyalo ono mu mbeera. For example abakyala bangi bamenyeddwa emitima ku buyimba bwa David Lutalo n'akamenya omutima ne kagamba nkwagalira ddala. Kati bambi buli omuweereza akayimba n'agamba kyali anjagalira ddala. N'ekintu kino abasajja ng'obapiininze nnyo wakasa byoyogera kuba bagenda kulaba Sakata Vibes ate batandika okunoonya. Yenze Guy goyinza okugamba nti okunoonya tekikola mawulire. Kikola mawulire? Kunfuna. Tebagenda kufuna. Bananzijawo. Talina wakunzija kubanga nze sitera nnyo kulabika mu bufo bwabwe bwe batera. Tebalina wakufuna kati kambuzi akwagala kufuna atya? Anjagala ogenda wendagiriro ku Google. Ayagala kuwa omulimu akufuna atya? Ankubira essimu. Essimu gyogere bakubireko. Essimu yange leka ngweva ku nsi. Tuyina ba DJs ba mirundi emeka? Tuyina ba DJs ba mirundi nga nyinzo bayita ab'emirundi ebiri. Tuyinawo ba club DJs. Tuyinabo ba club DJ. Ab'emikolo tubayite ba party DJs. Ba party DJs nga bw'okireese tubayite ba party DJs. Kubanga waliwo DJ nga akola ku mukolo nga bw'omutwala mu club tajja kikwasaganya. Ne wabaawo DJ nga wa club nga bw'omutwala ku mikolo tajja kikola ki tajja kukisobola. Nze awo we neebaliza Katonda ngamba nti DJ Nimo bw'agenda ku mukolo guvaayo, bw'agenda mu club gukola ki club ekwata fire. So kakati yensonga lwaki nkugambye nti nze ndi versatile nti ndi 2 in 1. Ama club DJ ama party DJ. Yeah. Okay, wana abala ba Sakata Vibes mwebale kubanga musubscribe nga waliwo message wano. Ona abuuziza message eri awo ku comment za Sakata Vibes. Abuuza nti olina obutakkaanya ne Silk Stewart lwaki omwogerera amafukuule?
Siinaawo butakkaanya bonna musajja oyo mwagala nnyo alwaniridde ekintu ky'okubeera nga kivaayo naye ekirungi kiba ekibi kyogerwako omuntu yenna bw'aba akulabyeko ensobi n'akikugamba direct kati essaawa zino ninga amufacinze face to face kubanga yes mugamba kubanga abantu bangi balaba Sakata Vibes naye yennyini ayinza okuba ali mu kulaba so kati waaba avuddeyo n'amanya nti omusajja ngambye ku nsonga enkyamu eyinza okusuula ekitone kyange kubanga buli woolumya omukazi oba woolumya ekitonde kyonna kikaaba amaziga ago essaawa yonna oba olina okugasasulira n'oba weekwesa emirundi gyonna Katonda omanyiye awanika omuggo bw'ati we gukuba tegukka ayisa ajja gwe gukoona ye naddayo n'awanika ajja gwe gukoona ye naddayo n'awanika ebyo bye bintu bya Katonda so kakati DJ Slick Stewart simulinaako buzibu bwonna kiri ku kifo kirungi oba enkolo DJ gyakolamu emirimu kyekifuula DJ omulungi ekifuula DJ omulungi ye yennyini asobola okwefuuka omulungi atya playlist ye mixing skills ze ezo zisobola omufuula DJ omulungi n'ekifo kyennyini nakyo kisobola omufuula omulungi kubanga DJ nga mulungi ng'alina music nga mulungi wabula ng'ali mu kifo kibi tekiyingiramu bantu aba si DJ mulungi ebiseera ebisinga omuntu ayinza okugamba akafaako kandi bazanya music mulungi naye tewali bantu obamanya ebintu byabadigize tayinza kuyingira wantu wakalu so kakati DJ ne bwaba mulungi atya nga ekifo kyalimu kibi tekiyingiza bakasitoma kisobola omufuula omubi okay tukyali ku Sakata Vibes alaba nkuteweerabira subscribe nga bampita DJ Senior B ku kamera kuliko maanyi ga mugongo yonna gy'osinzira okubanga olaba Sakata Vibes bwasinga okola kyakabi nnyo tukyalina DJ Nimo ng'ayongera okutangaza mu nsonga ezimu oba endala DJ kisinzira kwesudia nnyo oba kuba bulungi DJ yetunda atya DJ asobola okwetunda mu ngeri za mirundi ebiri asobola okwetunda ng'akola emirimu emirungi abantu bo ne basiima ne bavaayo ne bagamba nti DJ ono mulungi bo okusiima abantu kiba kirungi nnyo omuntu n'akusiima busiimi wabula so si ggwe kwesiba ku bantu kati for example waliwo ba DJ abatimbye obupande ne bayitawo ng'omulaba alina omulimu ku TV naye nga tasaana kubaayo bangi sijja bamentioninga mannya ng'akageri kangabe bayinza okunoonya bajja kunyiiga ate ensonga zino si nnungi nnyo kuzinyiigiramu so kakati DJ omulungi bantu be balina okulaba so si ggwe kweraba naye n'okutimba obupande si bubi woba okimanyi nti oli mulungi osobola otimba obupande abantu ne babulaba then nga aba alabye akapande ako ng'akimanyi nti oli mulungi asobola okukasindikira omulala n'agamba akapande ka DJ oli omulungi vesebo bizibu ki ba DJ bye basanga mu industry ebizibu ba DJ bye basanga mu industry obwavu buluma ba DJ obwavu buluma ba DJ lwa nsonga emu oba bbiri DJ mulimu ba DJ abamanyi nti ogwo gwe mulimu gwokka gw'alina okukola wabanga DJ talina kukolayo mulimu mulala ekyo kizibu bakisanga for example oyinza okubeera ku DJ oba oyinza okubeera ng'okola obwa DJ ku radio oba ku TV oba mu club yonna naye ng'akasente k'ofunayo tekakola ki tekakumala kubeera ng'oli mu mbeera ennungi olina okubeera ng'olina ky'ogattirako for example DJ Nimo musanze eno asobola okera olunaku n'asala enviiri asobola okera olunaku n'ateeka oluyimba ku memory card nga mu ofiisi ye w'omusanze nti ne bw'abanga tafunye guli omulimu mu bbaala oba omukolo gwonna embeera ye ebeera esigala eriki ebeera esigala eri bulungi yesebo olowooza contribution ya DJ ku music industry ya Uganda eriki contribution ya DJ ku music industry ya Uganda essaawa zino kyalongooka mu bulongoosi naye luli abantu abamu bali beekubidde nnyo saidi eyeri Nigeria, Kenya, Tanzania nga bagamba be balina ebirungi naye naffe abayimbi bawana abaana abayimbi bawano balina ebirungi so kakati DJ yenayina osobola okubeera nga ocontributinga music ku music we Uganda ng'ozanya music w'omwana omuna Uganda wabeera nga ofunye ekirungi ky'olina okuyisaawo olw'ensi yo
oba okiteekawo ku lw'ensi yo naye oba tokifunyemu ssente kubanga wogamba nti Wizkid yayimbe bulungi Wizkid anakujja ddi akuwa ssente tagenda zikuwa so nga mwana munnayuganda muno waba akusanze n'agamba hanimo wazanya akayimba kange ku radio asobola okukola ki okuwaayo kyakuwadde oba contributinze ku music we Uganda omutwalawa mu maaso yesebo twogere ku myaka 7 gy'omaze mu system singa gubadde mwaka gumu omwejo emyaka 7 ng'ogaba award muyimbi ki gwandibadde artist of the year essaawa zino omuyimbi gwe nandiwadde artist of the year ng'omulabidde emyaka 7 egyo olabidde emyaka 7 yandibadde David Lutalo oyo lwaki Lutalo apambanye nnyo mujjukira okuva ku kayimba ke tatumalanga mu maanyi azze kale nga bw'omanyi ekya music azze yasooka n'abeera promising n'ava mu ba promising n'afuuka ekyo kye twali tumusuubira jjukira yajja na hit teyajja na common song omujjukira kayimba kakapapala teyadda mabega kati gwe nandiwadde oba artist of the year female artist yandibadde nambe nti Shiba male artist male twandibadde tugamba nti abeera ni kikulo n'abayimbi nabo bamalamu amaanyi eyo ensonga twandigirese kuba essaawa zino sijja kugikuwaako mu dancehall omuyimbi ono bamuyita Ben Ganta nkubira bulungi nesimanyi kiki oba mukisa gwatayina alabika tayina bubeezi mukisa naye nga mu dancehall mulungi mwejo emyaka 7 singa gubadde mwaka gumu ani asinze okutunda Uganda music industry ya Uganda wabweru emyaka 7 asinze okutunda music wa Uganda wabweru sijja mu kugamba nti ono kubanga music wa Uganda okugenda wabweru tagenzeeyo nnyo wagenzeeyo oluyimba lumu na lumu naye nga kale omuntu ayinsinze okutundako music waffe ibweru Eddie Kenzo oyo olwakali akantu kaffe ke yafuna akabiiti singa tubadde mwejo emyaka kati turankinga ba DJ singa kubadde mwaka gumani DJ of the year DJ of the year tumuleke twagala omukazi n'omusajja omukazi n'omusajja odijja omulungi abakoze ebintu mu myaka egyo 7 ndabye nnyo Pofia DJ Pofia oyo mu bakazi omusajja switch webale nnyo webale ddala baproducer ki abakoze ebyenjawulo mu myaka egyo 7 baproducer abakoze ebyo basatu Eno Beats akubye wanjawulo Andre naye mulungi akoze ebyenjawulo lwakuba noono omusajja yatufaako danzi ku mapesa naye yali mwana mulungi nnyo era Mukama Katonda amuwe ekiwumulo eky'emirembe naye naye yali akoze ebintu nga birungi era emirimu gye tukyagiwulira mirungi muyimbi ki gw'ogamba nti nno Uganda yafuna ekirabo twali tuyina ekirabo kyatuvaako kya Moses Radio rest in peace tetunazaawo kirabo oyo tumuviireko ddala olowooza obwa DJ mu Uganda bulina ennono emirandira oba trademark akolabira nti DJ ekibala kya Uganda bwandibadde n'ennono singa twali tulemerako naye bangi tebalemeddeeko kati for example nyinza okugamba nti ba DJ abandi tu inspiring ne tubeera nga tubeera n'ennono kati DJ Rota oyinza omunoonya nga tomanyi gyali essaawa zino so nga bandi tugattidde wamu ne babaako kye batufeedingamu ffe abazzeewo oba abaliwo ne tubeera n'ennono naye kati essaawa zino tetulina nnono mpayo ba legendaries 5 mu DJ industry goba wa respect nogamba ba legendaries 5 bempa respect nga sigenda kwekubira side Rota Shai babiri DJ Shai oba DJ Shai akola KFM DJ Shai wa KFM more respect Shiru naye nja more respect kuba ekintu naye akibaddemu waliwo DJ Senior B naye mulungi naye akibaddemu kati ne ba legenda abalala lwakubono essaawa zino DJ ngate presenter naye mu respect naye akiruddemu Jacob Mtuze naye akiruddemu naye mu respect webale nnyo
oyawula otya ba DJ abakadde n'abapya njawulo kye balimu? Ba DJ abakadde enjawulo gye mbawuliramu ku bapya. DJ nga mukadde aba mulungi nnyo kuba aba amanyi ekyokukola. DJ nga mupya ekintu ebiseera bisinga agwira kigwire. For example nja kuwa DJ Shy. DJ Shy wabanga akola omuwulira nga yes DJ mukadde ne bwaba akuba kipya akikuba mweri style eyenkadde ate nga kinyuma. Yes. Alright. Tukyali ku Sakata Vibes. Bampita DJ Senior B one more time. Nga nyongero bajokiza tuli ne DJ Nimo wano ku Sakata Vibes. Tewerabira subscribinga muganda wange. Subscribinga obenga ofuna updates anytime when we come. Big up yourself manyi nga mugonga ku kamera webale kubanga ekintu kikwazanya. Yo najjo sinzire kubanga olaba Sakata Vibes okola kyakabi nnyo gwasinga naddala bali mu UAE na buli omu yonna gyasinzira okola kyakabi. Ensonga zonna oba points zonna zowulira ku channel ya Sakata Vibes zibeera ku oyo abeera zoogedde so siza nanyine Sakata Vibes oba abakola ku Sakata Vibes. Otegedde kintu ekyo eyo disclaimer mugikwate. Oloza lwaki music ayingidde mu politics? Lwaki music ayingidde mu politics? Oba lwaki abayimbi abasanyusa entertainment lwaki ejoininga politics? Anti kakati music awedde mu value. Awedde mu value nti kati abayimbi bangi okusinga abafani. Bwenyinza kikugamba era omuntu yenna omugezi bwajoininga politics simunenya kubanga kiri kati alaba nga weewali omulyo. Ba politicians abasinga tagendayo olwakulumirirwa ggwanga oba bantu be bamu na bamu gwosanga nga alumiriddwa omuntu wa wansi n'agamba nti akangende ku lw'abantu ne bonna ekijja omuntu mu music omutwala mu politics kunoonya sente. Bw'otunuulira emyaka 7 gy'omaze industry general knowledge industry egudde industry erinnya? Industry eri 50-50 egudde ate ku side endala erinnya. Njo nabaddeko wano nga nzanya music omukadde oba Dr. Jose Chameleon ba Bobby Wine ba Bebe Cool ng'essaawa zino music oyo woba omuzanya ng'olina amatu agawuliriza obulungi bayina lyrics ziri ze bakolanga ze batakyayina essaawa zino. Kitegeeza nti eri 50-50 abakolanga ebirungi kati bayina oba ekiba driving crazy n'akola kwejjako. Omuntu eyabeeranga mu studio omwezi gumu nga bali mu kukola ku luyimba tekikyasoboka. Abeerayo wiiki n'akulira producer akayimba kange kati tebakyawa music budde. Ensonga lwaki music ali 50-50 agudde ate alinnye. Biki bye mukola nga ba DJ ebireetera abawagizi bamugamba nti ba DJ beeraga? Eyo statement gy'owulira nnyo. Ba DJ beeraga abafani babyogera nti ba DJ beeraga. Ba DJ abasinga nga nange mwendi. Omuntu yenna asobola kisinzira omuntu akutuukiridde ati. Omuntu ayinza okujja ng'oli busy, for example oli mu bbaala oli mu temple for example 104 owanise ekintu kyo n'akuleetera akayimba ka 85 n'omugamba muganda wange tekalina we kakola ki we kagenda wendi wano nja kateeka butesi ku desktop oba ku external nkateekeko next time nja kakola ki nja kakuba ekyo. Omuntu yenna nga alina entegere y'enjawulo waba ategeera bulungi asobola okipikinga nti tomweragiddeko kubanga oreceiving ekintu kye naye n'omupromising nti next time bw'abanga endowooza enough ajja kugamba omweragiddeko. Kisinzira omuntu akutuukiridde ati. Recently wano twalaba Irene Ntale nga atwitinga ku Twitter n'agamba nti ba DJ lwaki mweraga nnyo kikutwalira ki omuntu okusaba request n'ogizanya okiriza request ng'ozanya music? Kisinzira ogisabiddewa na budde ki. Abantu abasinga kati kyekimu ne kiri eri kyenkugambe nti omuntu ye waayagalira ekintu waba ayagala okikole ki okikolere nti akayimba nze ensonga lwaki sikola mu bubaalabaala butonotono paabu nti customer ze n'alinnya ku kuleeti agenda kwagala akayimba nkazanya emirundi 6 ekyo kingoba ku bbaala etunda omwenge ogw'2,000. Towa respect ba customer mbawa where necessary. Anti oyo abeera customer. Anti abeera customer naye buli kirungi kibeera n'ekibi muganda wange. Nti customer oyo bw'anansaba akayimba ne nkaddamu emirundi 6, 7, 10
kigenda kuba kyonoona erinnya lyange mbanga atalina music yesebo oyogera ki ku bulamu bwa Fresh Kid music industry? Fresh Kid omulenzi oyo ansanyusa obulamu bwe bwe banaabanga abamu baali mu mikono bamukutte bulungi obulamu bwe bujja kubeera bulungi bwe banaaba babukozesezza bubi ekitone kye era obulamu bwa Fresh Kid bujja kwendinga bubi naye ng'essaawa zino tannaba bubi nze mu ndaba eyange tannaba kubeera nga bamukwasaganya bubi era bongere okwongeramu amaanyi bamuweerere asome ajja kubeera nga muntu mulungi era ajja kuyamba eggwanga oditwala maaso. Toyanzanya toyanzege wali agadde okuyingira politics? Sirina kirooto ekyo kubanga nze saagala kulya buli njagala kukola nga bwendya. Kale toyanzanyo abadde DJ Nimo poziko nga alina ka message kano kagenda eri omuyimbi omuyimbi yenna nkusaba wa producer w'obudde akukolera ekirungi producer wa mirundi ebiri owa video n'owa audio. Producer wa video muwa obudde bwe obumumala producer wa audio muwa obudde bwe naye obukola ki obumumala kano kagenda eri ba DJ obwenzi kikyamu nnyo soko weteeke mu ngato z'oyo gogenda okulumya nga tonnamulumya awo obwenzi ojja kukitegeera nti buki bubi nnyo so kakati ekyo ky'obwenzi kyoba DJ ayina omutwe amanyi nti omuntu nga ye bwalumwa n'omulala bw'asobola okulumwa asobola okutwala ensonga yange atalina mutwe gumanya nti omuntu bwalumwa nawe bw'olumwa asobola okgenda mu maaso naye era alikisasulira mudda balikikola omwana we oba muzzukulu we esebo toyanzanya olina bweyagala otumira abalaba Sakata Vibes nyinza okutumirako mukyala wange gwenjagala ennyo Jovia mwagala nnyo alaba Sakata Vibes waliwo Nana Ovi kyali wange oyambulako nnyo ngokatiriza omujjukidde kyali wange Don Moxin naye mwagala nnyo naye ambuzeeko nnyo Jacob Omutuuze kyali wange James Proper nawe nkwagala nnyo Selector Dison omukyamu nyako selector chali wange naye mwagala nnyo James Proper chali wange oyo tomusange naye mwagala nnyo naye abeereko nnyo ku Sakata Vibes waliwo muganda wange DJ Senior B DJ Cats naye mwagala nnyo naye abeera nnyo ku Sakata Vibes so kakati waliwo ne bachali bange baida ne mama wange abeera nnyo ku Sakata Vibes omukyalo oyo babuyita kanywa bulezi omukyalo oyo nabosa mwagala nnyo omukyala wandiga kale mwebale kubanga mulaba yonna gyosinziira sijja kumenya before this time mbebaza kyonna kyemukola kyamaanyi bw'olaba Sakata Vibes oba olina buloka gyotadde ku music industry ya Uganda first of all oba promote nze ate mbakubiriza mukwate kalinki yako mukashiyalingire bannamwe nabo balabe nga bwe bwolaba n'onyumirwa ne muno naye ayagala kulaba anyumirwe omugambako nti owaye waliwo ekipya kikino ku Sakata Vibes bampitadde DJ Senior B big up on yourself manyi ga mugongo awo ku kamera webale kubanga ekintu okikwasaganya Sakata Vibes n'abatadde dda